Awo nenfumitiriza ku nsonga lwaki gavumenti ya Uganda yasangula obwakabaka bwa Buganda ku mapu ya Uganda. Nze ndi musajja Munyarwanda nenebaza obwakabaka bwa Buganda kubanga bwanjola bwankuza era bumbezezaawo. Nze kitange yava e Rwanda nga mupakasi naye abasajja Abaganda bamusenza. Yes, yabakoleranga naye singa tebamuwa mukisa bakolera yandibaddewo atya. Tebatusenza luti ne tupakasa ewaabwe ne batuwa emmere ne tulya ne batusasula ne basasulanga bazadde baffe omusaala. Kati we twogerera tuli mu Buganda tulina bakulembeze. Ekisinga okunkwasa ennaku n'okunnuma ekifo ky'Abaganda bano okubasiima n'okwebaza obwakabaka bwa Buganda otukuuma n'otukuza n'ogaggawalira mu Buganda ate tweyongera kufuna mitima gyafutwa, tweyongera bakyawa, tweyongera bakwatibwako fitina. So nga ate ffe ng'Abanyarwanda ebitundu ebirala baatugoba, Mwankole baatugoba ne Buganda ne tusembeza. N'ekisinga okwennyamiza nti ate ffe tusinga oboola Abaganda. Tubaboola Buganda tetujagala aye nga twagala givaamu. Mwe tukoledde ebyobugagga byaffe, mwe tuguza amataka, mwe tusibye zifaamu z'ente, mwe tuzimbya zaakeedi, buli kimu. Nekineewuunyisa lwaki Buganda eboolebwa. Eno gavumenti ya Mwai Museveni bwe yali eyingira mu buyinza yakozesa nnyo Buganda n'Abaganda. Era mu statistics kikulaga nti e Luweero we waasinga okufa abantu mu lutalo lwa Mwai Museveni lwamuleta mu buyinza. Abantu abo baafa tebaali Banyankole, tebaali Bakiga, tebaali Balango, baali Baganda, Bakayiira, Basekirumbi, baani abo bonna be baalwana olutalo olwaleeta gavumenti ya Mwai Museveni mu buyinza. Naye we lutuuka nga after 40 years nga ku mapu ya Uganda Buganda terabikirako, amazima oguba mutima gwa bunnanfuusi gwafutwa gwange. Era nga nze omusajja eyasenzebwa Buganda nendya emmere ya Buganda nenkulya ku ttaka lyabwe nenkolyako emirimu gyange, kinennyamiza nnyo okulaba nga waliwo aboola Buganda ate nga yabayola. N'olwekyo bannaaye Baganda baffe ne bannyinaffe mwe abalina enge ku Buganda banne tusiimeko. Buganda kiki yatukola ng'etubeezezzaawo. Tetwagala kuva mu Kampala, tetwagala kuva mu Central Region. Naye okwata ku oli bw'ayogera ku Buganda abamu bennyamira, abamu ne basika emitaafu mu kyenyi. Muneewuunyisa. Nze wamma Buganda sibalinaako tabbu era Buganda gisabira buwangaazi. Ayi Ssaabasajja Kabaka owangaale oggunde. Everyone, to every Ugandan, to every outsider who is there watching. N'abanyolo batolo bakutegedde anti mugamba zezo tribe ezitategeera. Otwesibyeko nti oli Munyankolo n'otubuzayo tunywa amazzi toli. You are not a Ugandan. Just come out and speak the truth. Abantu bafa tolina kyokyogera kwa bulo okusigala ng'osaba obululu. Osaba bandi obululu abantu boya abafa buli lunaku. Kati obululu osaba bwaki? Museveni, you are tired of your regime. Fenga Baganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe
nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula
tutunuulira nnyo point eno nti kyetugenda oba kyetulwane kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kyekibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.